Chabeyi okubanga oli kwa media mwe bali kutugobera ngo nambos life bambi ku YouTube mutwiza mu amani era tusaba kali ku subscribing to go ahead and subscribe. Don't stop at watching bambi tubasaba abakali ku subscribing to go ahead and subscribe. Ero ni channel yonka ebaletera amawira agende ulo wabulanga gagema ku bantu ba wansi era nga gayamba ku okukyusa ku bulamu obwa abantu baife oba oli alina okukulankulana ebitundu byaife yetuwangaira tuleta amawulire agagema ku bantu abalina obuzibu ba muzibe ba kigala abayende emmere era nga tusinzira kwa media bambi twasaba obuyambe mwayamba ku bantu abo era tugira tukyusa obulamu obwa abantu bambi era nga ni channel yonka yetukuletera abantu abakola projects edendawulo abantu abalina emboozi edisobola okuyamba ku abantu abandi okukopa ne bakyusa obulamu bwaibwe detwita success life stories. Ona ku lwaleero nkyaliremu ku omwami bamweta Kim Yugi era nga Kim Yugi alikola ebintu ebiri kukyusa ku kitundu kye naddala ng'atawo projects edendawulo era nga ona ku lwaleero tuli ku project eyokwaya enkoko. Kim Yugi yatandika project eyokwaya enkoko ajja kutukobera ndibona oti kuraira ebisigere wajja kutukobera era nga tulowooza nti munayi kujja kufuna akasente akali kujja okumuyamba nga abantu bakali kulindira sente da government kuba da bwerere kuba sente de bakuweredde obwerere tudiri kuyamba kuba odibona ngedde obwerere eri abantu abali kuvaayo abavubuka bene bakola bidi tibalambala batandika projects income generating ventures bambi akubona nga dibayamba okuva mu mbera yebalimu era nga Kim Yugi bambi ebintu byali kukola biri kumwamba kwino kuba tujire twabona ebintu tujja kubyogera kwa ya maka manene alina enimiro daduma dajirenga abalaganga so nga wayi media tumukyalire twayiwaye muku nadala ku project yene yenkoko so Kim we bali kunkyaza ku wano ansoniwo okuyingira mu bintu byonga tiyambaire bulungi mutawana nkali kuweza ovolo dimalada abantu bange bageni ngaiwe anga inshallah mu bwangu tujja kuba tudirina so ango we bisede mu bikado nkobye ntikanchaire mu Kim Yugi abana Uganda bali kulira ino obwavu era nga nadala mu bitundu ebyo wefene busoga obwavu bungi busoga je buvire ku kitongole kya Ubus kyalangirira nti ni foto singa kuba bavu ati ni kala moja yali ngendavu once aterere busoga gisinga so busoga ni foto li once ku table poverty line once ere ni fa basoga ni foto tukasinga bwavu so nga ensonga ninje divire kwa basoga obwavu abantu bakobana dala bavubuka kuba nabanje muyiwanga ati bali kwenda kukola ebisere bisinga abavuka ba mpokopoko benda kuwaya kumbozi da byabufuzi tubaenda kwenigira mu bintu biva mu Ssente so wena bulira nti oli ya enkoko nakuba nti ndakumunonyaku obukoko buli kujja kuwaya nti ndakumunonyaku bambi tutegeere oli okikola otya tuweko ko n'abavuka abandi bafune ekyokwegera ku oba oliawo amagezi bona batandika projects nga dinediva mu Ssente so we bale project yene ensanuisa ndibona enkoko ningi nebindu da kutukobera so Kim sono tukobere kuku lwaki wafa ini project yene eyenkoko okay so kansoke ntwalo omukisa guno kwebaza wayi media okwida cameraman sembera ku kwendo ntwala ino omukisa guno okwebaza wayi media okufanga okwida tulambula nku mu byalo byaife bambi yavuga pichipichi ye wuyo mayuge wuyo wa so twebaza ino nze bayita Kim Yugi ateranga na amaina gali ku YouTube channel yange obanga oyenda okutegera bena bimfa ko osobola kujja kungoberera nabaza mugana wangono okwida okutuchaya tino mundi ogusoka mirundi mingi yes so nze mukusokera ala nali musaada mulimi wa bikado nimwe bakyagemerayo abantu bali mu bikado abangi zana birima era olisobona ifani byanga ndikolaga ebikado masamba byatusala hai twabireke tuli malima muko tomana so wena wali mwabo ebikado byankosa ino ate kai bayongera okunkosa ino oluvannyuma lw'okwokya isamba lyange nawamu nako kati ndina okuba nti mpiya ekintu ekindi ng'omuvubuka so ebikado beyi yagwa
bei yagwa abantu nabona nga babitemangawo iwe abantu kye bakusasula mu kubyokya bibyo bayokya ebikado byange nayira amaziga kubona ninsubira nti wakinja kufunayo kwa katontono byalema so kati we bamala okubyokya nakuba wayi kambisawewo nimemu wa birime era kati sofa ndina yikanga kati ibiri edaduuma nnungi ino walima awali ebikado awali ebikado wena lima duuma so oida kutukobera ku duma ali kutambula buli saawa eno eno project y'enkoko ojingiramu otya kyali kirooto kyo nti oida kwayako enkoko kyali kirooto kyange okuba omulimi okuvaira era nga nende n'okuba omulimi najjanga ku YouTube channels nagobereranga najjanga ku YouTube channels nagobereranga abalimi benegomba okugezanga farm up value farm so ngabo mbagoberere ino nabo nabakola bate ebintu byabwe nakanti zena ndino okusobola okuba na kanti nkola kino nano nenkereza nga ndino okusoka okwenda okufuna ekiyumba kino weddinga okwenda otandika ekintu osooka watandika wawenje okola ki okolera eitaka n'ekiyumba nefiiriza okutenduka endolo n'okutta esente awantu awatali walungi nata kuzimba ekiyumba kino era wekyamala nakuba nti kati awo nsobola okutaamu ki enkoko denenda so okuzimba ekiyumba kino amagezi agatwala kwabo ku YouTube oba walina omulimi owundi iwajja ku physically okuzimba ekiyumba kino natula ku YouTube then namaana afuna ne engineers abaidi okuzimba ebyumba ebyenkoko bambeerako okay so mukutandika awo nga okusomoozebwa we bakukobera oba gafuna amagezi gano ku ngeri enkoko ebadde ayamu kiki wasooka okutyamu kwawo nasooka natyamu capital okusokera ala kubanga ekizimbe kyonka kyakostinga sente ediwera ne sente dagula obukoko kubanga akoko akalala akato ng'okagula 15,000 kisinzira wala kolona kolala kaina kwa 2-3 so buli kakoko kagula bei yako so kati wajja okulabala mu nkoko emaka edijo okufitinga mu kiyumba kyange ate dukaka kati kyakaina once ni wangulu so kati najja kubona nga sente nina ntono so kinasobola okutya capital okay so buli saawa eno ekiyumba kino tikyakulya eno sente ningi ekiyumba kino kyayala sente ningi sobola okwenda zeno okwaya ku nkoko ekiyumba nga kino kisobola okuba roughly nga kisobola okulya sente imeka ekiyumba nga kino akatono ino okusinza ku materials gwe nakozesa na buli kimu akatono ino milioni 10 eda Uganda 10 akatono just kiyumba muzira nkoko abaavu tonayaya kati okwatujja kwekolekera imwe abagaiga ife abaavu tonayaya okuwaya tukutegeeza nti ole mwavu ono mugaiga wabula akatono koba nako kiva mu kusevinga osevinze otya kiyumba kyonka kiri mu poloti ey'eitaka naye kati mpeano poloti y'eitaka kati tokisuubira kuba nti kivaawo saawa dino kuba kijja kuwaya kyaye paka so ekiyumba kino biki biwataako ebirya sente edo oba oli awo omuntu yandiyenza okutandika okwaya enkoko byandiyenza okutegera ebiri ku kiyumba kino ebiri ku kiyumba kino okusingira ala materials ogezanga amatafaali omukyanga ne siminte n'ebibaawo ebyo byona byakuba flowa eyasooka n'edempaji detwakozesa polo zedo kuba twagulanga mpanvu pakeere so nga buli kikondo kyalo kigula emitwalo 2 ekinene so kati kyakostinga ate nga tulina okugula bipolozi nga biwerako yesebo ebintu bino nga oli kutaamu ino olikola ino ebintu ebyamaanyi oyenda kalulu tienda kalulu ayo okusinzira nti ekyawo kyaffe atudde tukiyamba nti akasente akasobola okuva muno waliwo omuntu nga ali bubi ino talya ewuwe ogemayo akakokala akamuwa okay so aho tukujajawo Kim kirungi Kim kiwakola so twenda otukobere ekiyumba okukizimba kyatawulanga ibanga ki ekiyumba kino kyatambula emyezi 6 okukimala myezi 6 kye kyasinga okugayaza sente oba kalina waigulu okutaako ekiyumba ekya waigulu sente dagayazaamu kuba enfuna yange nga tinungi yali yakusonda 10 so esente dagayaza kubanga okusolooza sente d'amatafaali sente da block sente so dagayazaamu ino kinene okay so iwoko emiliyoni 10 ku ngeri yewayendamu okusinza ku plan yo aye owakasente akatono tasobola kuvaayo n'ataawo yena kiyumba
abambo miliyoni 2 miliyoni ebiti dikola kiyumba natandika okwaya enkoko entono omuntu aliyo nga yena endo okwaya kunkoko miliyoni 2 osobola okwaya enkoko osobola okuba n'akayumba ko wakuba ekintu kya kiboxi kisinzira wa wooli eziraba ibi naye obanga ekyawo kito kyesiga bulungi okweyala ekintu kiri strongo naye kati omuntu ayinza okuba nikasike nga katonotono kati ojja kubawo ebibaawo aba asobola okulundayo enkoko nga 23 tukomereko kuwenaawo oti omaze okuzimba ekiyumba muteekateeka ddo mu pulani ddo daali dakutaamu nkoko kikaki mukusokera nali nenze kutaamu broiler edde ennyama enderwedo dani nenze aye nga nzira katale kali lwedde so nakoba nti nga wendi omwayo omuyaka mu system kansoke ni broiler dino nga wensoma engeri okuditweetingamu nga wensoma engeri eyokudiriisaamu kubanga dino broiler wazanda buno na broiler kuba broiler it is a mixture of layers and broiler so twafuna mu broiler Yazid dino so kati nakuba nti kantemu dino ndege so oluvannyuma nja kuba nti ntamu ebika byonna binali neetaaga eda amagi ate neetaaga nedda ennyama dino dikolera at the same time. Aye muno datandika okubika so fadde nko oli kubona dani ez'ebiri saizi eyo so aye tudisuubira okubiika era mu ibanga ery'emyezi nga 3 libatandika okubiika naye kati lwakuba nti no amagi gaado ate kayi gali bit expensive tulo endala ya mitwalo ditya 3 nago ge batunda ku maduuka be tinaago gano go bagaaluzaamu so ng'oli kutandika kim ate notukobere muno watandika n'enkoko imeka muno natandika n'enkoko 5 2 wansi wani waigulu wansi wonka for a start nkoko 5 na 2 so nga nikwe nambone situation wenaaba eri buli kakoko akagula nga sene meka buli kakoko akana kagula nge 15 okay so buli sawa lino dijja kutuuka mu ibanga ki so fakati ndidi kuuma mu mwezi nga 1.5 dijja kuba dimpa akasente kenenda so ngoka tukobera ku katale wazula katale wojja okutuna tukobere endi enkoko dino ebaire etya omuntu ali yayinda okutandika ebyokwayenda kutegeera enkoko dino endi okudirabirira ebetya biki bigatta mu kiyumba kino ebibeesaawo enkoko eyo nga kwoteera n'emmere mukusokera ala before kuleta enkoko dino nasooka kugula gundi bukuta bwa mwani bwe nasooka okugula nagula bags 50 nadiwa muno memale olwo ndowooza okukuleetako obukoko obuto kati we naleetamu obukoko buno buli stage olina emmere gy'oyimete okola ki okuddiwa kuba obanga oli bigina nga buto so waliwo emmere gye badibutabulira era ojja kuiduuka eritunda emmere ed'enkoko wabakuba ti ndina enkoko ya wiiki endala ndina enkoko ya lunaku so then bakuwa but for a start olina okutaawo buluda kyebeta buluda wokumira obukoko obwo awalala nga bufuna akabugumu okusobola okukula nti dukira bwa bwalunaku lulala ate nga buza mama waabwo nti mama waabwo ajja kububwika kyova banageza okutaamu kwero zidino bisobola okukubamu naibugumu dibe nti enkoko dino dikula no bulungi nga tidifunye mu buzibu niwankubaire enkoko dino ng'oli kudikuza suubira kalosi akatontono nti osobola okufiisaako naate wofiisaako tikitegeeza nti nenkoma enkerero kisinzira wobona mukali kubongotamu n'omukamango oleeta akadagala dona badigema badigemya oluvannyuma buli wiiki olina okugemya olina okutonya mu liiso buli wiiki so okusinzira nga dokita waida nga akola ki ngaakukobera so buli saawa eno kusomozebwa kikogire ng'ofuna naddala mu pulojekiti eno ey'okulunda kokoba oti dikoze dituuse ga naye tibibaire byangu amazima kyensobola okuba abalimi banange era bali kwenda okutandika okwaya enkoko dino bwobanga ojja kutandika okwaya enkoko sooka weesettinge bulungi obe ne sente edimala okuliisa enkoko do otherwise nfunire mu bukalubi mu kuliisa enkoko dino kubanga buli lunaku dirya kiro 40
ate naku dino kati ebintu bya beeyi duma wa beeyi duma ekiro ali kugula ku nusu 17 ekiro wakuba maize blend ali ku nusu 10 ekiro ona kudira kiro imeka 40 olunaku ate nga alina okugula ngula maize blend nagula broken nagula negundi nakalungo okusobola okudikuma nga dinira ditongo wediri aye nkola nti natuteramu kuku ne greenies sebi greenies ebyendawulo nadikumira kukwawo so tukobere akatala akenkoko dino osubira kuditwala wa kuditunda akatala akenkoko dino kyamukisa munyi dire ku demand ewera era ni wano mu Busoga wali omuntu asobola okwida yatwala enkonga 10 mulundi mulala so ekyakatale ko kaliwo wabula kyetuba tuno kuba nti ofa kwino mutindo kukuma nkoko dinira ditya badiri kunirira naye nga akatale ko kaliwo era omuntu abantu agula mundi guti tagula kalala so butibo aliyo banaba yenda twenda kunkoko bano nga oli kumpi ni wano emusita ne magamaga bayo kya muchomo nabatunda n'enkoko go bayenda nga bayenda kubaguza ku nkoko 5 10 tobaguza kati bano dino creator ababatunda muchomo ku luguudo tibatala kudikozesa benda bino bi brailers ebya omwezi omulala ngo otunze so kati naye kati dino doba bananga tibavaayo maybe aba hotels edamani na ba masomero agamani nabatala kutwalanga dino enkoko okay so busawe no dine dinavamu biroto kibyona byo maiso kikyoyizaako oyizamu dene dino oboli n'ekindi kati deni kwenda okuyizamu kwenda kundizemu ku layers edamaji ni brailers wangulu nteyo brailers kuba kati nenda menga nsomye how wenso controlling dine enkoko kati ndikwenda next time ntewere brailer eno wansi wabe layers nga mtunda amaji n'enkoko yenyama nga waida ntine kwenda ku kikoko nga ikinyama kiriyo kyendi kwenda okay so nga tumalikiriza bambi nini kimu yuji ali mu project ene yokwaya enkoko era twenze abetago okwaya bambi okubaleeterako okumutegeere kyekisaanira okolebwa kikyoyisa what do you need to have okutandika bino project ene yokwaya enkoko nadamu mmere okwida n'abakola batya byali kugezageza kuko so iwe dine enkoko odayo tebisa bisinga nkuba nango mu mirimo gy'egindi obuna kuncho wadiga mmere walumuka oba olina omuntu akuyamba enkoko dino omuntu wange adiyamba era yadiyambira okuva mu buto era osobola okwida no bakubonako wano mukyala mukozi ino n'amaani kuba adifaaku sofa ono nadinambiraku kuba kati nze ndi musaada amba bize sayo neyo namba ino kwagala esente ndijo kulisa enkoko so kati ono nadinkoeraku okudiwa maadi kujja kudagera ku bisubi ze noluisi nambaku wemba nga ndiwo bami kankubuza ku dakika ndala omulimo gutambula kuti ogwo enkoko guno omulimo guno mulungi tigubaire mubi gubaire mulungi so mboine muku nti waidanga wakyusisa olugoye tena olwaidirangamu dikwesamba dirumuka lwaki dikola ebintu bino anti diba tidikunalirire butinze danalirira niwe ndigulawo obwigule divere dona deyuwa yendi aye butiiwe omuyaka diba tidikwidya olusuulu aye nze buti n'oyo bosi wange damunala so diwira wa lusuulu wonka kiwe kusomozebwa ki buli mulimo gubamu okusomozebwa era okubyo tebiri kujja bulungi aye wengoyiga omuntu obagana okusomozebwa kikobona mu mulimo guno gw'okwaya enkoko oli ali eyayenda okutandika project eno aba akitegeere pozi okusomozebwa kwendifuna mulimo guno nti kwokulya dirya ino ate oluusi obanga akasente kazirawo saawa eyo olina okubanga sente diriwo edigula emmere era nga buli kintu kiriwo mu bwetaavu amaadi galina okuba mu ssaawa 4 ebintu ebyo birina okuba nga binirivu bulungi nga biyondo bulungi tidenda bikyafu todiweera mu bikyafu nedinwa era oyenda gabinaaza bulungi ni sabuuni wafukamu amaadi wasaanikira ku mini wadiwa kyendibuuza ebintu biri kudiwera mu bibanga bikyafu tidinwa oba dirwala tidisobola kunwa amaadi ago ate bwe diganwa edindi dirwala dirwala ekidukano dalwala okubongoota mu nga tideyagala bulungi lamusaako abakukuuma
nkwera omukisa tera kulamusa aye nkubo ine ngoyogere bigambo birungi tumira ku abantu bali kubona okusookera erala nsooka okulamusa mami wange mu mwoyo ali bukolyawo ni muzeeyi bali kubona ekyokubiri n'alamusa ku boosi wange n'abazaire be nti beebale kunkuuma beebale kundabirira kubanga n'abanfiire kino kyendi eri ekindi mpozi ntumira ku maama wange maama wange yanta mu nsi muno ali Kamuli Kiyunga yakunaza ekyogero oyo bamweta Joweeri Kafuko ng'aba Kiyunga bulamuka kale mami Joweeri Kafuko we bali kumunaza kyogero ife batunazanga kyalubirizi kyebabona ensi eri kutukalubira nga bakunyweza baba bakunywesa n'okunywesa olubirizi lwono lunywesa omwana okula ebintu omwana tibiri kuidaaki mwe ebintu tibiri kuida mwe bakolanga ibombo batamu kodi kayayana kodi batamu bine webito wowe nange omuntu olina okwefaako weesika ng'omuntu otegera kyowenda ababula kyenerabireyo nti ng'onatanga bizinesi eno olina okumeka sure nti olina amasanyalaze olina okumeka sure nti wasika amaadi gakuli kumpi kubanga dinwa olina kudisobola okunywa ebidomola ebina ebyamaadi so Kim mwenda bidomola mwenda so Kim biroto ki byolina byo ebiroto byange bendina ndikwenda mbe omulimi omu ku balimi abakukutive wano mu Uganda especially mu Busoga ewaife eno yebayogeraku gwe boogeraku nti Kim Yugi kyova obona watakunikana faamu Kim Yugi wembe ndikubuuza nti ayenda enkoko daakufuna atya ayenda enkoko dange oba olida olini market market dino njizira aye nga ayenda enkoko dino osobola okunkotaktingako kanamba nakeinuma Kimuzi ya public 0753 nkagana 7 5 nandala 9 nandala akalango jakasasola ne ku WhatsApp ndeko kati ayenda n'enkoko ayenda okwebuuza ku nkikola ntya ekyetaagisa obenda kutanga business eno eyo ne namba bambi ndikwenda kumaliza kodi ngeri eri akatalekeka let me take this opportunity to thank my mother. I know she's going to watch this video. She's the one who surprised me with this gown oval main and for my worker. So I really appreciate mom. Thank you so much for your support, and all of my subscribers who always come back and watch my videos. Please farm with the Kim Yugi. I will not let you down. I know you're gonna learn a lot. Ay, mama wanaeleza. Amelia wewe? Can you subscribe to my YouTube channel if you haven't? And don't forget also to subscribe to my brother's channel, YY Media. MB is doing a great work all over Busoga region. So I appreciate for that. Please, if you are my subscriber, go and subscribe to YY Media. YY Media MB tukutambula kintu kitambwire ndidi muna kunga 2-3 tunaba tuwezeza ba followers emitwalo 3 sofa mvire kunga mvire kubananga batono ina ababulaku okube mvire kungebula bantu nga 13 okuwera emitwalo nge 3 so kiri kutambula bulungi eri abantu abakobanga keda kanaki ye kalisobola kalenze okwetawo obula bempe and YY Media tesobola okukoba ebintu bino byo aboogera tobawulisanga abo oba wanga w'amatu iwe wajja mu maiso n'okola kyolimenda okola ki fena tuwagaza buwaguze batwogera ku bire na birayi tukola ki so weena abo abaakobanga kati saa dino ojja kwesanga bajakweta sanda kubawo nga zena njako ku muhotere nalya ku kibulo nalya kwemerera omutwalo 2 envueko ku mubono bu restaurant obwekyalo ngokale okuli egundi emitwalo 2 ojja kuida wano nkwere ekiwulo nkugemera okukoko okay bambi
tijja kusikawo wabula kimu kyetube twerabire finally abandiyenza okwaya enkoko baga magezi ki abandiyenza okwaya enkoko bambi musooke mweteeketeeke mufune ebikozesebwa ebimala nga enkoko debinweramu debiriiramu akasente akaliwo nga kamere olina okuba nako ekiyumba nga kiri well organized memala otandike kale tijja kusika wano mwebale kuba kuwaya media mwebale kuba nga mutugoberera musubscribinga bakali kusubscribinga ebulaya abantu baabo tuweze emitwalo 3 nekyo bambi ndi Yolisigira Yazid waife busede mu bikado nakabona Yeah.